kwogera ne Katonda buli kumakya yensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Tyabalabi ba TV yaffe 3ABN TV Uganda abatulaba era batuuliriza tubalamusizaako nnyo mu linnya egganzi erya Mukama waffe Yesu Kristo ku programu yaffe n'engganzi ensulo ey'enkya. Mukama tumwebaza nti ne leero atuwadde omukisa okujja okuweereza ku lunaku luno olusooka mu wiiki. Leero lunaku lwa Sande mu mbala ya Bayibuli lunaku lwe lusooka mu wiiki. Mukama waffe yeebazibwe. Munzikirize nkuliseeyo bonna ababadde mu kusinza olunaku olwajjo ennya lya Mukama waffe lyebazibwe mukulikireyo ddala. Nkimanyidde ddala olw'okuba nga tuli mu nsi waliwo olunaku olwaleero ng'abantu bo baakedde genda kusinza yadde nga lunaku lwa Sande nga lwe lusooka mu wiiki nga bo kye bamanyi yadde nga tugezezaako kukinnyonnyola buli lunaku nti Sunday it is the first of the week naye bangi bakyalemeddeyo naye tetujja kulekeraawo tujja kukyogera tukyogere. Ali mu maaso go gw'olaba era gw'owuliriza si mulala ye muweereza w'enjiri ya Kristo Ssemwanga Ronald. Mukama gwawadde omukisa ndi musajja asinziza mu kanisa eya Seventh Day Adventist Church mu kanisa eyitibwa Nankulabye Makerere SDA Church Nankulabye. Eyo nno gye mperereza ng'omukadde akulembera ekitongole ky'ebyenjiri era banga sidde ne tubadde mu njiri y'abakyala era twebaza Katonda olw'abantu abeewaayo eri Kristo ne babatizibwa ne beegatta ku kanisa ya Katonda eyasigalawo ate eteekateeka abantu okutuuka mu bwakabaka obw'omu ggulu. Leero nno nga tuli mu nsula ey'enkya abaagalwa tulina ekyokuyiga kyaffe kiriko omutwe ogamba nti eggulu ejjereere. Can you imagine? Kisoboka kitya okubeera nga ddala eggulu jjereere? Abaagalwa tozanyisa ekibi. Ekiseera kyatuuka ng'eggulu jjereere naye nga tulina kweyongerayo katwombeeke olw'okusaba. Katonda kitaffe omwagalwa atudde mu butaliggwaawo, weebale nnyo weebalire ddala olw'ekiseera kino ky'otuwadde. Mukama nga tugenda okuyiga n'abaddu bo n'abazaana bo okwetoola ensonda ennya ez'ensi tukwegayirira Omwoyo Omutukuvu y'aba abeera omuluŋŋamya omukulu era omuyigiriza okuyita mu kyokuyiga kino. Ekisa kyo n'okwagala kibeere eri buli muntu ataddeko 3ABN TV Uganda. Ku nkomerero ya byonna Mukama ebigambo bino bye tugenda okuyiga bireme okutaliza omusango naye bituteeketeeko olw'obwakabaka obugenda okujja. Omwoyo atuyigirize era atuluŋŋamye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Omwagalwa tozanyisa kibi. Kyatuuse ekiseera eggulu ne libeera jjereere. Bw'osoma ku Bikuuliro essuula 8 onyo olusooka ayogera ebigambo bino ng'agamba nti bwe yabembula akabonero ak'omusanvu ne waba akasiriikiriro mu ggulu ekitundu kya ssaawa. Bassebo ne bannyabo akasiriikiriro kitundu kya ssaawa. Nabagamba ekitabo kino ekyakubikkulirwa kiri mu lulimi lwa bunnabbi. Kati gwe bw'owulira akasiriikiriro ak'ekitundu ky'essaawa oyinza okulowooza nti eno essaawa gye twogera ekitundu ky'essaawa eno eyaffe. Naye mu bunnabbi olwo eyo wiiki nnamba nnaku 7 ng'eggulu lisirise nga jjereere. Bassebo ne bannyabo kyali kiseera nga si kyangu naye kiki ekyali kikolebwa? Abaagalwa kaakano agamba nti oluvannyuma lw'akasiriikiriro oluvannyuma lw'essuula eno ez'omusanvu ze tukubye emabega tuddayo ku kubembula akabonero ak'omusanvu era akasembayo. Okusinziira ku kabonero kano oba ku bubonero 6 bwe tuvaako emabega oba olyawo wandisuubidde ak'omusanvu okuba nga kalimu ebitiisa bingi wabula ekyewuunyisa kalabika nga kabeerawo mu ngeri yakasirise era bwe weetegereza ko kasirika busirise akabonero ak'omusanvu tekaaliko nnyo ntiisa naye kaleeta kasirise kubanga koogerwako mu lunyiriri lumu lwokka nga bwe tulusomye mu Kubikkuliro essuula 8 olunyiriri olusooka. Bwe weetegereza agamba nti eggulu
tulitadde mu byawandiikibwa nga likubyeko obulamu bamalayika nga batumibwa badde eno n'eri abakadde 24 nga batudde ku ntebe zaabwe n'ebiramu 4 nga bali eyo nga tewali n'omu awummula emisana n'ekiro nga byogera kigambo kimu mutukuvu 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 Katonda waffe omuyinza w'ebintu byonna eyabaawo era abaawo agenda okubeerawo emirembe gyonna. Ekyaliyo mu ggulu kyokka byali ebiramu 4 n'abakadde 24 naye nga amalayika Yesu bonna nga tebaliyo mu ggulu baali luddawa. Bw'osoma ku Bikulesula nnyonnyola 8 ogenda kwetegereza nti Mukama Katonda omuyinza w'ebintu byonna waali agenda kubeera emirembe gyonna. Ekyo kitegeeza ki? Nti awo we wali ekifo Katonda wafugira, ekifo ekitukuvu eky'omu ggulu kyennyini, entebe wasinziira okusalira omusango. Bassebo ne banjabo Katonda atudde mu ggulu, naye ekiseera kyatuuka ng'abantu bonna abaali babeera mu ggulu ne bamalayika ne Yesu ne bavaayo nga waliwo bakadde bokka nga boogera ekigambo kimu nti mutukuvu mutukuvu mutukuvu. Oyo Katonda ye yasindika malayika ne Yesu Kristo okujja ku nsi kuno. Bwe weetegereza agamba nti ekyo kifaananako n'ekyo Bayibuli kyegamba ekiribaawo mu ggulu, akabonero ak'omusanvu bwe kalibembula nti waliwo akasiriikiriro mu ggulu, kubanga Yesu taliimu wadde ne bamalayika be buli ludda nga tebalabikawo naye bali luddawa. Agamba nti baali mu kukuŋŋaanya wonna abantu ba Katonda bonna okuva mu nsi. Njagala okubategeeza abaagalwa, akabonero ak'omusanvu kano kwe kujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri. Okujja kwa Yesu Kristo omulundi ogwokubiri kwaleka eggulu nga liri mu kasirise okumala kitundu kya ssaawa, nakutegeezezza nti ekitundu ky'essaawa kitegeeza wiiki namba. Era nga bwe ngenda okunnyonnyola agamba nti eggulu nga lisiriikiridde lirindirira okudda kwa Kristo omuntu akomewo ave ku nsi, amaaso nga gali ku nsi, eggulu lyonna nga lirindirira Yesu ddala agenze ku nsi, ayinayo baagenda okujjayo. Muganda wange ne mwanyaza mpuliriza era ndaba nkusabira obeera omu kwabo abanaabeera nga bakuŋŋaanyizibwa. Mukama waffe Yesu Kristo atwanjule mu maaso g'eggulu, tuleme kumuswaza. Wiiki namba nga balindirira Yesu ali mu kukuŋŋaanya bantu be. Saba Mukama Katonda annyambe mbeera omu kwabo, naye naawe nkusabira. Abaagalwa, Mukama waffe yennyini alikka okuva mu ggulu n'okwongerera waggulu n'eddoboozi ya malayika omukulu n'ekkondeerera Katonda nga bwe tusoma mu Basessalonike ekisooka essula 4:16. This time round Yesu tagenda kutuma abaagalwa, agenda kukka ye kennyini ano n'abanunule be. Linnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Abaagalwa, Yesu Kristo agenda kudda. Nze nno nkuwagaabuwa, ensi eno bwe beekutamye ekukaabiza amaziga, lwaki tokkiriza Yesu Kristo? Kubanga olunaku lujja kukya ajja kutununula, ajja kutununula. Nga bwe yatusuubiza nti ngenze okubateekerateekera ekifo, era oba ngenda okubateekerateekera ekifo, ndikomawo nate ne mbatwala nze gye ndi nammwe mubeereeyo. Agenda maaso n'agamba nti nno era abalonde be mu mpewo ennya okuva ku nkomerero y'eggulu okutuusa ku nkomerero ey'eggulu, nga bwe tusoma mu Matayo 24:31. Agenda kukuŋŋaanya abantu bonna. Abo abafiira mu ntaana bajja kuvaayo, abaagwa mu nnyanja bajja kuvaayo, abaayokebwa bajja kuvaayo. Nze kye neewuunya ku maanyi ga Katonda, Bayibuli egamba nti n'abo abaafiira mu Kristo be balisooka okuzuukira, be basooka okuŋŋaanyizibwa. Olwo naffe abalamu ne tulyoka tumusisinkana mu bbanga, kale tubegenda kubeera naye emirembe gyonna. Agenda mu maaso n'agamba nti ebiseera eby'obunnabbi mu Bayibuli bibalibwa okusinziira ku nkola esangibwa mu kiseera ekyo.
Osagade mukwano bwoba oyagala okutegeera okubala obunabbi osoma Kubala essula 14 onyolwa 34 n'Ezeekere essula 4 onyolwa 6 olyoko oyiga okubala obunabbi bwe butegeeza kubanga okusinziira ku nnyiriri zino ennyiriri zino ebbiri buli lunaku olw'obunabbi lwenkanankana n'omwaka gutya gumu wali okitegeddeko kyolunaku lumu mu bunabbi lwenkanankana mu ki mwaka gumu era agamba mu bunabbi obw'enkomerero obukwata ku kujja kwa Kristo omulundi ogwokubiri ekitundu ky'essaawa kye twalabye eky'obunabbi oba eddakiika 3 ge twayogeddeko nabagambye kyenkanankana n'ennaku z'obunabbi 7 z'ennaku wiiki nnamba n'olw'ensonga eyo kiritwala ennaku 7 okujja kwa Kristo n'olugendo lwaffe lwonna nga tugenda mu ggulu nti Yesu Kristo ng'akuŋŋaanya abanunule be mu nsi yonna n'okutambula okugenda mu ggulu kubanga Yesu tagenda kulinnya ku nsi kuno agenda kuyimirira mu bbanga asindike malayika zonna zikuŋŋaanye malayika be ffenna tumusinkane mu bbanga alyoka atutuse mu ggulu naye ekyo kigenda kutwala ssaawa nnamba n'olw'ensonga y'omuganda ne mwanyiza mpuliriza fumiitiriza ku maloboozi ag'essanyu mu ggulu ku nkomerero y'ennaku ezo 7 jjukira ennaku 7 eggulu ligenda kubeera jjereere nga malayika zonna seziriimu nga ne Yesu Kristo aliyo naye bwe ziggwako Yesu atwanjula amiina nga kigenda kubeera kisufu kigenda kubeera kisufu eri abo abakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe gagenda kubeera maziga egenda kubeera nnaku eri abo abaagaana okukkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi waabwe nkuweera amagezi leero lw'ennaku lw'oyina enkya toliiwo enkya Yesu waali atunona naye bw'aba atunonye oli omu ku abo abagenda saa Mukama Katonda akumpeera omukisa ng'olowooza ku bigambo ebyo era njagala eno ebeere essaalayo kubanga nange ye yange egamba bw'eti omununuzi wange amaaso gange gakuumire mu ggulu era nga nindirira bulijjo nga neetegekera buli kiseera nga neetegereza bulijjo okujjako amangu ku bire eby'eggulu n'enkumi z'abamalayika linnya lya Mukama waffe lyebazibwe bassebo ne bannyabo ng'omukristaayo ali eyampuliriza bw'oba wakkiriza Yesu Kristo okubeera omulokozi we essaawa yonna Mukama waffe Yesu Kristo atuddukira atunona naye naawe atannakkiriza kyekiseera ky'olina tobyongerayongerayo emirundi mingi abantu babulidde nti Yesu Kristo agenda kudda naye abantu bangi babyongerayo mwaka gujja mwaka guli nenjagala okubategeeza bassebo leero wooli enkya toliiwo bw'oba oyagala okwongera okwetegereza ebigambo bino ti Mukama waffe Yesu Kristo agenda kudda weetaaga okubeera nga weetesitese weeyongereyo osome ebigambo bino bye tusanga mu Kuva essula 31 onyolwa 17 ogendeko ne mu Zabbuli essula 62 olunya olusooka nze ngenda kusomerayo olunyiri lumu olw'obudde titebuli ku lwange obudde bwa puroguramu eno ensula ey'enkya njagala okutegeeza budduka era njagala kumaliriza n'ekyawandiikibwa ekiri mu Matayo essula 25 olunya olwa 31 ayogera ebigambo bino ng'agamba nti naye omwana w'omuntu bw'alijja mu kitiibwa kye ne bamalayika bonna nga bali naye awo lwalituula ku ntebe ey'ekitiibwa kye bassebo ne bannyabo entebe ey'ekitiibwa Yesu tagenda kugituulako wabula ng'amaze okutuddukira ng'atwanjudde olwo nno naffe tulyoke tumugambe nti Mukama waffe weebale ffe okutuuka mu ggulu tegabadde maanyi gaffe kibadde ekisa kyo nakwagala kwo olw'okufa kwe wafa ku musaalaba naffe tuli mu ggulu saa Mukama Katonda akumpeera omukisa n'ebigambo ebyo era nsaba obeere n'essuubi nti Mukama waffe Yesu Kristo ajja mangu Bayibuli egamba nti abanjija mangu n'empeera yange eri nange okusasula buli muntu ng'omulimu gwe bwe gwali tosaana kubyongerayo tosaana kulowooza nti gw'ojja tereeza nkya kubanga ebyenkya tobimanyi oyinza okuba nga okyalowooza nkya naye Yesu Kristo n'ajja leero
nsaba Mukama Katonda akuyambe okole okusalawo okutuufu. Gwe yakkiriza dda Katonda tobizanyiramu, leero gwe mukisa gw'olina. Saba Mukama Katonda abampeera omukisa n'ebigambo ebyo nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Katwebaze olwo nga tumaliriza ekyokuyiga kino. Kitaffe omwagalwa nannyini ggulu n'ensi, Kitaawa Mukama waffe Yesu, weebale nnyo Mukama, weebalire ddala kubanga tolina ky'olikola wabula ng'olabudde abaddu bo n'abazaana bo. Ne leero Mukama oyogedde naffe ebigambo by'essuubi, n'oyongera okututegeeza nti ddala okomawo era okujjako kusembedde nnyo. Tulabye akasirisa akagenda okubeera mu ggulu wiiki nnamba ng'oli mu kukuŋŋaanya balonde bo. Nkusaba nga nkwegayirira mwabo bonoobeera okuŋŋaanya abantu bonna abandaba era abampuliriza waleme kubulawo n'omu. Nange Mukama ayogera gye bali, ffenna otusenga twetesese era otwanjule eri Katonda waffe. Bwe mubeeramu omulwadde mu kibiina kino ekinene Mukama omujjanjabe. Abadde talina ssuubi Mukama yimirira wamu naye. Nkwegayirira Katonda waffe abadde talina kyakulya leka omutemere ekkubo we litali asobole okufuna ekyokulya. Abatalina mirimu tubasabira Mukama obafunire emirimu. Nga tutandika wiiki eno Mukama nsaba wiiki eno ebeere wiiki ya kufuna so si kufiirizibwa, ebeere wiiki ya kusumululwa ebyo ebyasiba mu linnya erya Yesu. Era nkwegayirira abawandiika amabaluwa okunoonya emirimu leka bafune amasimu mangi nga beeroboza emirimu gye bagenda okufuna. Ababadde bakola nga tebasasulwa kwata ku bakama baabwe babasasule mu linnya erya Yesu. Tukwegayira Mukama n'abo bonna abagenda okutulaba nga basinzira ku mitimbagano abali mu mawanga nga bagenda kukola tubatadde mu mikono gyo Mukama. Weebale nnyo Katonda waffe kubanga otuwulidde. Nsaba nga nkwegayira nnyinza obutamalaayo ssaala ya buli muntu olw'okubanga otutegeera tema nkwegayirira buli muntu omukolere ku nsonga ye ng'okusima ku bukuli. Era ffenna tudde nga tugamba nti Mukama akoze ebikulu kyetuvudde tusanyuka. Kyenva nsaba omukisa gwa Katonda Kitaffe Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku baddu bo n'abazaana bo abalaba era abawulira 3ABN TV leero ne bulijjo nkubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.